Mukatambi kenkuleetedde era akaliko essaawa eno akali mu kubeera nga trendinga ke ka mwana mulenzi Kim Love oba mwana muwala Kim Love kyonna kikiri nga bw'ogenda okubeera nga obiraba. Munnange nno omwana ono ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi yagezaako okubeera nti ye ava mu Uganda n'alinnya n'agenda gye yagenda oba mu Amerika, nange siyinza kubimanya, nsanze bisange ne ŋŋamba nkuleekera nga mwegeganye n'obere ng'ogalaba. Mwana mulenzi ono oba mwana muwala ono tayagala kumuyita nti musajja, era bw'olaba engeri gy'ayambaddemu awo eragira ddala kyali nti ye ali ekyo kyayagala kubeera musiyaza oba kubeera ge era nga mumativu. Babadde kabaga oba kapati ke babaddeko ayina engeri gy'avuddeko waya, naye ebigambo by'akozesa bw'onoobiwulira ojja kwewuunya singa abadde mukazi kye yandibadde. I'm says, "What makes I have visa is going to protect me? I've been here 5 years because I'm gay." But let alone let her complain the whole movie. Once I'm back at home, you know, Masi. Are you God? Are you God to judge me? You're such an idiot, a stupid black man. Don't just say that. You just ruined my nights. You fucking ruined my nights. Why you have visa in Italy? Why you have visa? And I say Uganda. And I say Uganda. You do it because I'm gay. Chiringama, Taco. You fucking ruined my night. Okay, Musaki, Musaki, Musika Maso, Odingama Z. Kwanzala, I'm very peaceful. I'm a very peaceful person. Sister Moninyabo, don't fucking talk to me. On Zoom, we have a peace and stay in America because we wanted the peace and freedom. Not for such an idiot and illiterate to disorganize my freedom. Sila kuna mkuyin gire. She's bogus. Sila kuna mkuyin. I don't need a solution for